sirwanirangako mukira nabitamu biri mu bukaya bwa byonna byonna white wagulu naga skati nga wawunya n'ekisuwe biri tosobola tuvumira business yaffe ne tunoloza ati tunakuleka waggulu tugenda kukuba paka batugenda okubuliza mu ktaka tewaliwo muwala yali alabyeko nga mulumba nti ali mukunzinira musajja no one bagenda mu byalo ne babirondeyo ne babikuŋŋaanya kibagenda bifunira mirimu ne babiforcinga n'okukyusa eddiini e Kampala tebibeerangamu ne biyitawo buyisi paka Ntebe era obisanga nga bibooleddwa buli omu tayagala byesembereza ze nabiyitamu biri mu bukaya bwabyo byonna byonna white waggulu naga sikaati nga wawunya n'ekisuwe biri naye ne bigaana okumanya ennaku byatta n'ekitiibwa ky'ennyonyi edda abantu abalinyanga ennyonyi nga babeera stede naye kakati gino emiguunwa gye balonda eyo ne batwala mu bawalabu bakole ewaka n'eddiini ne babiforcinga okuyingira eddiini etali yaabyo ne kibeera ewaka nga kifumba ku buusi nga n'okumulyako ebyo ebintu byekifumba kyebba bwebbi ndi kwabo bamukomba box abajja wano okuvuma abantu bajja ne banvuma baliko ekikyamu ku mutwe oli ajja n'okuvuma n'ogamba oba kiki n'ogamba kweri waliwo ekitali kituufu ate byo munnange mu ntegeera yaabyo nga bwe nabaga birina obuugi mu bwongo kiraba nga tuli kyekimu nti naawe oli muddu eyo gy'oli nti oli muddu daba omunaku oyo kati nga kyo kimanya embeera gye kirimu munnange n'eno ng'omuntu agende wantu ne sexi nga talina na right ebeera na sexi n'okutambula passport yakyo ne bagiwamba ng'oli yagirina empi ne bakuba mukama waakyo n'akuba empi ne bawandulira amalusu ne bibeera eyo nga kibeera na Dubai oba Sharjah nga tekisobola nagendako na downtown naye ebidda wano sebo ne bivuma abantu waliwo ekizibu era wenfuuka Minister of Labour ngenda tandikanga abantu abasooka bakolako evaluation n'abasinga bagoba ddalu bamukomba box abasinga ba international mukomba boxes baliko ekikyamu ku bwongo bagoba ddalu gwenjagala otunulira lwakuba babiwa ekitiibwa I used to lay back and just ignore until nange ne batandika sebo okummanyira nze siyinza kusirika kuleka ebyo ebikulu nkugambye bibeera mu kuboolebwa kuva Ntebe obiyitamu nga wawunya ne webiri biwunya ekisu naye ate ababugumyeko munnange nga nabagenda mu mulimu ogwo nga mbeera yamutwalayo kuba byo munnange bigenda nga birina excited nga bigamba ya tugenda mu nsi z'ebweru nga biri ku Air Arabia ne woba tiketi ojinguza $5 siyinza gikulingira nze ndi wa mukisa sharing nga nakona flight n'ebyo ebiwala ebyo bye bayimpozingako obusiraamu be munansonyi wabalala abali n'emitima emirungi nga temulinga ez'empunu omusajja ono azzenga akola posts ze abaana bano nga bamuvuma nga talumbako wadde no naye nga bwe bamuvuma ne kiyitira nga akwatayo kadaama mu comment section ng'apiininga ng'ateekayo comment y'omuntu amuvumye nga kadaama n'amuddamu naye omusajja ono nkulayira bw'ogenda ku akawunti eno kubanga nze nasoose kuginoonyerezaako nendaba obuzibu buva omusajja ono okutuuka okubanga alina obusungu obugamba bannyinaffe nti bawunya bakola kumbe biviira ddala mu comment section wabula mmwe bwe yabawaddeyo ambushage ne mulabanga akoze genda mu comment section nga tannaba na kubavumako bazinga bamuvuma mwana wattu okuviira ddala eno wansi abeera mu comment section bamuvuma buli lunaku bannyinaffe abo boolaba ate tombuukira kubanga bwombuukira sinabagamba the street planning I always give out the truth muleke kukwatanga amazima ne mugakubikabika ne mugakwenyakwenya okulwesa abantu nti abantu babi omusajja ono akola video ze kerenga azina kerenga bakadama bera mu comment section omusajja ono bamuvuma yamukunkumula bati mu comment section wabula yakozeyo ka video kamu ne balyoka bavaayo ne bagamba manyira naye yabakutawa bwe kityo bwe kifaanana kyategeeza bwe kifaanana okubanga olumba omuntu buli lunaku omufollowinga tomwagala weesibye ku akawunti ye buli kyateekayo n'omuvuma yabalaze nti bwe kifaanana omusajja ono ngenze ku video ze zisinga obungi sirabyeko wantu wavuma abantu naye bakaddaama mu comment section bamuvuma paka lwe yeevuddemu n'abaanukula asobola okubalaga nti naye alumwa muntu ekyo yakikoze kubalaga nti alumwa bannaye omuntu gw'otoyagala osobola okuleka omufollowinga naye otamwesibaako ono omusajja gwe muliko yagenza okukola eno video nga yabeetegekera dda nga abalinako obusungu yagikoze ng'amanyi bye mulina okwogera era bwe yabadde abagamba yabagambye nze mmanyi mugenda kwogera naye nze sibatya waliwo ne video eziri eno ez'omwaka guno nga gutandika naye ng'omusajja ali mu kwogera ku biri e Bulaya nga bakadde bagamba mulaba ebimwa laba ebitama kyonna kiringa amazi muvuma waaki ng'omwaka guno muzenga mumuvuma kati naye olw'obusungu n'abatabukira era bakadamba abamuvuma omusajja ono atera okukwata mu comments zaabwe n'abagamba n'apostinga omuntu abamuvumye oba si ekyo n'amwanukula n'otunula ku video ekimuvumisiza nga mutuufu tokiraba kati mwe mulina akaja bangu nti mugenda kukubuukira muntu bannaye olumu tuwekube mu mutima kinkimanyi buli omu mu bulamu akifuna
wali wanobera ngo mutto musinye to mwagadde naye oba to musinye to mwagadde mu blocking simo mutima mu osobola okumu blocking ano kaze bana ebwento bwenkolanze seteka ngako ku pressure ku muntu yenna bwe mapuli yango mutima gwange tekwagala mutufu kyaso akuchebere ekyo kulaba manyo ba blocking for my inner peace and my mental health. Tosobola tuvumira business yaffe tunoloza tunakuleka waggulu tugenda kukuba paka tugenda okubuliza mu ttaka. Bukenya nze nkugamba ekigambo kimu oli musajja munange obeera nnyo ku internet akkiriza nti obujasi bukuwangudde sizinga fire dda mu video zo zewakolanga ezo tulaga ebiri ebweru wa Uganda naye nti luno olutalo eno walumbya America. Justice for Kadama tosobola vuma basajja na bakyala baffe netugamba nti tugenda kusirikira kuki eno walumbya America nze nkubulya olutalo lw'Abakadama terugwa olaba nange banvumye mbulu kuba nakukyaziza majje twabadde wano ne ono nani ne Joseph ne Salake n'abalala wano teyaludde konyo ne twogeramuko wano nkedde ndabaga nange bantadde mu ntalo mbu bannange kitalo nnyo akayiringu kamukyaziza bannange omuntu alabe n'akayiringu ka TikTok kano kakabaata ako kayiringu kenyini kakyaziza ekisajja naye ekyo ekiwala ekimpisa akayiringu kenakikwatako ekyo kimutasala mwoya nze sinze nkigaana kikuze omwoya gujjulemu abaaya kimpisa akayiringu mbolokuba nakyaziza mu Kenya kenakwata ku kiwala ekyo ate nkyetegereza nkikube ne screenshot wano nze gwe kiriko naabe emirundi 3 olunaku ninekuba ne deodorant mu nkwawo ebyo yambisala oluvannyuma lwa weeks 3 nze naandika weredde n'ogwennyuma nengumwayo kati tosobola kutandika kuŋŋamba mbw akayiringu kakyaziza Joseph Kenya katusse busi mbw akayiringu kamukyaziza twali twamuzira dda nga live ze twazira nga n'abantu bamukyaza ku live naye akayiringu kakabaata kyekakoze bannanga akasajja ako kabinyo bannanga akayiringu ako kabinyo ntunuulidde ekifeefefeefe ekyo ntunuulidde kinnamagwatala ekyo nengamba kati kikitawaanya baludde kizina kati kikitawaanya omuyimu ogutawaanya ekiwali ekyo kimpita kitya akayiringu luno olutalo terugenda kuggwa kiwalago mpita otya akayiringu haya basi luno olutalo terugenda kuggwa kati kubanga ekiwala kimpisa akayiringu nensoka ngenda mu video zange eziri wano ku TikTok ddala nendabira ddala nga nyinza okuba nfaananamu akayiringu naye nensoka neebuuza akayiringu ke kaki kaba kasolo kabanga kameke kabanga nange obwedda ndi awo neebuuza nyinza okuba ddala nfaananamu akayiringu naye akayiringu kaki kaba n'amagulu 2 kaba n'amagulu 4 what is going on kayiringu ompita otya akayiringu kiwala gwe luno olutalo terugenda kuggwa sigenda kuzikiza nze kankubulire ngenda kakasa nti ekiwala kabakize Uganda wano. Njagala okutegeeza abasajja mwenna abali eyo yenna ne bw'oba okirowooza mu mutima gw'okunkwana nkiddamu nze bankwana naye bampa ssente sirina kigambo kya musajja n'ogukyensobola kuwuliriza nga tekiriiko ssente tewali musajja ajja mu inbox okwana omwana ow'obuwala nga tayagala bitundu byakyama baana mmwe mubasabe ssente abasajja abo atayagala kuwa ssente akuleka oba akuyita malaaya yamanyi nennyina yalinga nennyina malaaya mulekerawo okudda wana abasajja badde ku data mwe bamusinikire kamanya muba blocking. Someone has to give you money if he wants to meet you atekeko sente z'amafuta ovuge emmotoka ogenda omusiga mulekerawo okozesa ekigambo ky'okubanga omukazi bw'asaba ssente mbu bwa malaaya nedda akiwulira nti kyabwa malaaya akuleke akiwulira nga mutima kyabwa malaaya takusobola akuleke abatusobola bazisaako okay nasooka nenkiwulira ku muwala wano neŋŋamba naye abawala kyokusaba ssente nze ndabanga ekyobuseegu banaye si kyabuseegu oba oli munakuva ku muntu bw'otasobola buli muntu alina omuntu gw'asobola okubeera naye nga tomuwadde 10 nga tolina ky'omugasa n'abeera naawe weebali genda kwabo. Then abasajja abakitegeera nti omukazi yenna okukkiriza by'omugamba n'akuwa obudde bamuwa ssente nabo weebali kati betunoonya betwagala ntegerekese omuntu yenna agenda okuyita malaaya olw'okuba nti akusabye ssente omusabye ssente akyogere nennyina malaaya kubanga nennyina tebaatuuka kumuwasa nga tebamuwadde ssente mulekerawo okuddawo okutandika okubeera kuno ku media mbu gaaya ali mu US ntyo musaba ssente gaaya ali mu UK ntyo musaba ssente akuviire n'emikwano gyo tabali bwamu atasobola kukuyamba essaawa zino tali kuyamba gasiya buloolo kyekyo si mu mutima mubi naye musaba abasajja ssente mufune n'eggaapu eyajja ku bantu oba ntegeerekeka mubeera wano nga mugamba biki nze nabagamba I rather pick one man. Nemmanya nti kati ndi ani? Ndi girlfriend wono.
Nze sirwanirangako mukira. Mwenna abakazi abali eyo. Relationship ze nalimba dem. Tewaliwo muwala yali alabyeko nga mulumba nti ali mukunzinira musajja. No one. Kumanga, that is not I can't stick too cheap to fight for a man. Sirituuka wallahi. Inze nebo tia. I can never attack my fellow woman because of a man. Never in my life. Never. Sichikolangako negoloza ze chebantwalangako musajja. Naba abatwala tebacha abasobola era abasajja ndaba baddamu ne bantextinga. Kubanga ndikirabo nange nganzo omuntu vanga ku mukazi atasaba wadde ekikumi. Oyo yinza kumusanga mu Kampala wano. Nabeera unanga, she's not asking you for anything but your love, your attention, affection, care. Nenga ne sente is my last priority in life. Oyinza mujja wano. Kati atoro abantu ne balowooza nti simanyi kusaba sente manyi. Oh, agamba gwako. Manyidde ddala okusaba sente n'ompita okuntwala out. Nezijanga nyambadde akasuuti akampinga n'omuwaatwa gwe ttako ogulabika. Nga nkimanyi leero oteeka okumpa sente nkisobola nabyo. Mbisobola. I can wear all those characters. Chovola nga nabagambye nti tewali atamanyi kuvuma, tewali atamanyi kuwemula. Naye abantu bagumiikiriza ne basirika. Naye nkibaddiramu. Ne bw'oba ng'oli musajja mu trillions of money, I can't fight for you. I can't fight my fellow woman because of a dick. Ne bw'oba ng'oli mugagga otya, nze sisobola kussa kitiibwa kyange ekyo kyagaana. Waliwo omuwala yayita Mariam. Bwe wajja n'oŋŋamba ex wange akusaba obufumbo naye ontya nakugamba nti. Yajja mu inbox yange ngamba mugayiwo angamba mwayawukana ate kati munaye mbadde nsaba ombulira amazima namugamba go on. Go on. Desino wabudde munze nkayanira omukira. Kujina emikira egizunga kuno. Bantu balina emikira emimpi emiwanvu emishinga bola abakazi we bagamba bangi n'abasajja bwe bali. Otoolako butozo osonga mbusozo gamba leero kandye ku guno. Waliwo gwekikuta nange kan bwe bityo we biri. Naddala ku bakazi abaagala okukola okujjako nga toyagala kukola. Naye oba omanyi okukola osobola okubeeramu n'emitwalo gya 5 mu mmotoka. Osobola okufuna omusajja alina gw'oyagala. Love working. Mwagala okukola olabo batosobola kufuna musajja. Naye olw'okuba nti oyagala kali ka self respect n'ogamba okay, let me stick with this man. Olwa self respect gy'onoonya. Kubanga bw'oba talatalamu buli ddakiika 2